oba katinga ku date mutuse ku date mutudde menu bagirese webanga yenze inviting omukyala nange ndi waddembe okusasula it would be prudent but it's not a must omusajja yalina osasula oba omusajja wabanga yakuinviting ku date muleke akuorderingire because tomanyi budget sente zayina bwankola order y'ebintu bye serious like akubudgetingire kyogamba bwe tugenda ku date olina okumbuulira nti talina kubuulira tolya kintu kisukka sente weziti no you can't do that, that's a date aba kulove bombing but it would be kyalibadde kya buvunanyizibwa omukyala obuta ordering menu omwami tana ordering extra digest ngoba nsonga kwe tuli nyongero kwaniriza atugoberera nga bulijjo era namwe abasubscribinga n'okusharinga content gwe tuteekayo mwebale nze Carlton Scovia Nakamya mbadde wano nga sinaba ku inviting Mariam Fame mbadde wano nenzijukira mukwano gwange yanyumiza ka story yagenda ku date esooka n'omusajja naye nga babeera boogera buli kigambo kyogera ng'omusajja amukuba empi ng'omusajja amukuba empi babeera boogera omukono guuba okufa obufi kati bagenda okuwunzika ng'ebadde date nga distance eri bweti nga bali eno bwe bati Mariam wali okifunyeeko nali nkifunyeeko kyali kitya ati kateza wegenda mu gym bankwazi jab naye wano muli ku date omuntu ayogera naye nga Mariam kubuulire empi ne zifuuka empi lwaki emikono giba tegituulako ati body language naye beyogerera baleta emphasis emphasis ngonzisa mpi so of course it takes a certain level of time omuntu oyo kukyejjamu zokulya zijabu mu jimu wano bozi boom fena tugenda mu jimu tukoze zijabu nga bwakuba empi bwati munyumya nno nga si byakukayana munyumya naye ng'empi zifuuse empi kati buli omu agenda ayige nga bwakuwa nawe omuwa wendowooza nekiki ekireetera ekyo body language. That body language. It's a cautious, a better unconscious thing. Omuntu cheyakulira molusi DNA genetics. Katinga body kasobola kuchebera body ebe communicating nayo. Oh my God. Mariam buza abantu. Abalabi aba extra digest tusanyisa okomawo okubaweereza tubebaza obubakabwe mutuwa okutulaba mweyongerere ddala. Omuntu akola ekintu ekyayinza kivaamu ati like olaba like behaviors ezaffe zimachingibwa cue routine ne reward kati cue kyekikusembeza okukola ekintu kati omuntu ng'oyo abalina that behavior abalina wabayo a reason behind so kyobola bagenda ne babakebera psychosis ne bamanya why but oba toyina like oba toyina osobola okubeera cautious enough omuntu akola ekintu ekyo abatali naye mwenyi takimanyi kyogamba batakimanyi bwakuba empi subconsciously empi zinyooka anti like our mind has to subconscious mind zinyooka era mpulira obulumi kati omuntu oyo omugamba otya nti I'm uncomfortable politely n'omugati I'm uncomfortable nekyokola me I will tell you depending on humor y'omuntu wabanga ali like nga naturala ize osobola okukireeta like in a humor oba mu story abantu abamu obagamba mu lugero message esobola okutuuka oba n'omunyumiza nti so aba asobola okumanya not invoking a ego ye baba ne ego baba ne ego ate asobola okunyiga n'akola entondo kati ani abafiirwa ye abafiirwa kuba munange tuli mu nsi kuba n'abantu
bintu ki ebirala body language ki abantu ze bakozesa ebintu gestures nga zipisinga off abantu bwe bali nabo date wala abantu abeetakula mu nnyindo ate nangalo waliwo bano abantu abalya nga beesankula waliwo n'abantu ababa like oba olya nga yayogera like but etiquette abantu tebamanyi oba nakusamuliza byalya yes alya bwakusamuliza emmere kati waliwo ne guno omuze abantu gwe balina like wakukwatirira like wakukwatirira which is very very uncomfortable twagala mulaga nti ate tekikusanyusiza waliwo abantu abamu like omanyi nti soda wotuba tunywa soda sometimes later that return of carbon dioxide yes of putting ono nakomyawo naye bajjagala okwebajjagala okwa soda it is very off putting baani abasinga obikola ebintu ebyoyogerako bakazi basajja both sides ekyokwetakula mu nnyindo n'engalo kibeera unconscious n'okwetakula mu nnyindo ng'oli maaso g'omuntu ng'oli maaso g'omuntu nakyo ndowooza it's very disrespectful it's very disrespectful ate bano ababeera batambula nga buli kaseera empale ayina byawanirira wabaawo ebimumenya byawanirira yeetakula mu bitundu ebyekyama buba bukyafu kiba ki buba bukyafu in most cases but you know what that's why we have washrooms in these places excuse me nogera ne wait it is it is as easy as that. ate okwayuuya kyoyaba ebintu byonna olaba nti bibi ate abantu bamanyi nti bibi but they keep on doing them because biri in their unconscious minds eyo like mbeera zaabwe eza bulijjo abatamanyi nti akikola yes ate oli yesanga amaze otakula mu nnyindo yes nosanga omuntu ate bwenkola bwenti that is normal. This that's is why okay. Yeah, we even have napkins serviettes okasikayoko newetereza ate bino oh god abamu bawunya nako these are very nakola bwati nawunyako nga yanaabye ku makya ne bano ola even after eating toothpick nti woba weetereza mu mannyo this is how you abalala akola ati naye asabira ddala kati olaba ekyo kyokoze n'obikkako that is the right way to do it anti naye abalala I think it is not even the right way tolina kusokoolera mannyo mu bantu kubanga ogenda ekisooka okusokoola amannyo kabonero nti wootuukira okukola bwoti n'oyasa mannyo n'oteeka eri akati bwe kati kabonero nti amannyo geetaaga genda mu ddwaliro malwadde kati very lack of like discipline background kiragira ddala ewa w'omuntu gy'abeera ebintu byakola kubanga buno buze oluusi twagala nnyo bulikira naye bumala ne buvaayo so omuntu oba olina okwotraininga obwo obuze bwe bubeerawo busobola okulemesa omwagalwa yes kuba kati omuntu aba alabira ddala omanyi past impression matters kyensonga lwaki tugenda ku date kwemanya kulaba ono atuula atya yes atuula atya receiving atya waitress negera ne waitress matters olaba omusajja aboggola mbu emmere eruddeyo manya nawe omukazi ajja bikukola ewaka yes that lack of impatience waiter ali kugabira abalala gwe naawe oyagala basooke bakoleku gwe that entitlement ate nga si yagifumba ate oba like naye muweereza alinde kyebamugaa kino kiyidde najja nakishima oba kati nga ku date mutuuse ku date mutudde menu bagireese webanga yenze invitinze omukyala nange ndi wa ddembe okusasula it would be prudent but it's not a must omusajja yalina osasula oba omusajja wabanga yakuinvitinze ku date muleke akuorderingire because tomanyi budget sente zaalina
bw'akola order y'ebintu by'essirya like akubudgetingire kyogamba bwe tugenda ku date olina okumbuulira nti talina kubuulira tolya kintu kisukka ssente weziti no you can't do that, that's a date aba akula bombinga but it would be kyali badde kya buvunaanyizibwa omukyalo obuta ordering menu omwami tana ordering so first date eno date esooka ekola kyamaanyi kukutegeeza omuntu ekikula kye background ye eneeyisa ye busayini ki obulala omuntu bw'alina okwetegereza ku first date obutono bwe tutawa attention omuntu abeera ku simu ayegera nayo naye ngaali ku simu. Why have you come for the date if you're always on your phone? I'm communicating with my people. Excuse me? Sometimes I have things to attend to. Yes, there is urgency and importance. You can excuse yourself. So if this date to you, is it urgent or it is important? That matters also. Urgency? The importance. Is that date important or it is urgent? If it is important, someone shouldn't be picking phone calls in a date. That is why kumasimu tute wabao silent button. You can even send a message. One ogamba, excuse me, this is urgent. Can I please? Can I attend to it? Yes. Yes. Bwaberanga kimu bibiri nakebera WhatsApp. Kimu bibiri akuba. Kimu bibiri are receiving. Olumala kwazi obadde ogamba ki? Oba kusima. Kwazi what were you saying? Toyina kumuddiramu. And you're like, okay, is this a circus? Kyekigenda mu maaso. Okwo okwepanka toli mu kuteeka mu bakazi abakazi bepanke mu 20s batuuke mu late 30s agamba kale singa gaye yantwala ku date weti ne weti saleeta kajanja kamugoba ku bintu ng'ebyo oba tosobola kutoleratinga bintu ng'ebyo era tewalingawo date naye kireeta date kustadinga muntu so wona byonna byoba weekoze oba weekubye gye weewaddeyo so kati nze ali ku receiving end mba nkwetegereza mba ndaba and it's not only a date a relationship, even a business date, like a business setup. Abantu abamu basinkana like in sports bars, at restaurants, abamu deals bazikutirire negotiating. Ate abo esome nnyo ku by'obugagga bye balina. Ate abo abantu abali insecure, like teyekkiririzaamu ebimwetoolodde alaba nti bye bimuzimba okufuuka ekyo kyayagala okulaga, perception gyayagala okuwa. Kyala lwe nagamba it is important omuntu okubeera authentic n'omanya amazima ago ge galiwa, okumanya your truth, because ekireese obuzibu mu fena it's interpersonal, how we relate with other people. It's interpersonal because ogenda kuba na mbuzi nandiga, ogenda kuba n'abantu. Lwaki abantu boogera nnyo, si nnyo but waliwo ababikola bangi. Lwaki ku date yeno esooka batwala nnyo obudde okwogera ku by'obugagga bye balina, how families are well off. Anti yalooza kyekimutunda, because selling is not only buying and selling of goods. No, nafe abantu. So what kyotunda ekikuvaamu, because abantu abasinga tebalina trust within themselves. So when tuwa neno nga nenjogera sibikakasa, then there is a very huge problem. Tubalaba abantu baleta mixed reactions. Ate n'ekirala kano katipu kabakyala, omwami wabakuwadde date togendayo kiro, mulabe regulo misana. Kabi kyako ekiro. Ekiro, so many things happen in the night. Your body is calm, and this is what was sexual polarity, like what attraction between two people. Yes, one of the parties is interested. And you're talking to a man who's visual. Asobola like twisting the whole conversation. On the first date, haven't you had people they explored on the first date? Yes, but it is safer omuntu okumulaba emisana over regular, and it is also safer first date it make proceeding more than an hour.
What is wrong with okuproceedinga n'ekyoyise abasajja bali visual? What is wrong with that? What is wrong with n'okubaako ekikolebwa ku first date? Kabi kyaka kirimu? Waliwo akabi konna? Because these are two consenting adults. Bw'abeerawo okukkaanya, bw'abeerawo okukaka, no problem. I mean, nina obuzibu nakyo. Bw'abeerawo okukaka. Naye bw'abeerawo consent, kibi ki ekiriwo? Era tewabaawo okukaka. Ebintu ebisinga bye tukola. Waliwo abakosa obuliisa maanyi. That is a different thing and it's not what we are talking about now. Naye ekyo kye twogerako nti abantu abasinga most of the decisions ze tukola ziri unconscious. Zeza bulijjo. Sayagadde kukola kintu naye neesanze nkikola because you have not trained your mind okubeera disciplined n'okubeera ne self control. Kati oba weemanyi ng'okimanyi you have issues with self control. Beera ne discipline. Weekomeko. Ate n'ekirala. Lwaki date ogiwadde essaawa esooka? Essaawa emu emala okutegeera omuntu oba bw'aba akolola akwata ku mumwa oba bw'aba yeesokoola amannya amala gayasama oba nnyindo azisoko. Waliwo abasokoola ne babirya. Oh God. Waliwo abasokoola obuntu bw'omu nnyindo ne babulya. Essaawa emu ekumala okumanya ebintu ebyo. Towetaaga date eyalisoose teyalisusse 40 minutes. Okay. Omukyalo osobola okumanya like is it urgent important to this man because men are the hunters, isn't it? Yeah. Kati wabanga little busy nnyo jamanya if it is urgent or it is not because nabojjukira abalaba Mariam naye nga waliwo Aisha waliwo Lukia waliwo Fatia nga bonna abastudinga naye omusajja kasita omuwa obudde obungi. So a relationship must be urgent or important? It depends. Or both? It depends on what you want. What is best? It depends on what someone wants. What is best? Manya bano abantu bano manyi betuweereza bali so stuck ku bintu ebimu. So our voice is easier not to tell them what they should and they shouldn't do. Naye tubagamba lwaki bibeerawo and they can make their own choices. That's why ewaffe mu Busiraamu the Prophet Muhammad, peace be upon him, yaja as a blessing and a warner. He didn't come to control anyone here or to make. Ate fe tuli lacking the human nature and finger bantu. God gave us a choice. So for you, what is urgent? For me, what is important? Because walaja kugamba, but if you're really tired, go koye all these games, you choose the importance and it is one which is right. Ne walaja gamba nti nze njagala kiri urgent. Nagala kumpuubamu bampuubeko banzanyiseeko bannomye omutima by taking it for granted. Yeah, people want some of that emotional high. Yeah, dopamine. Tubala abantu banywa omwenge ozaba kibagunywa anti abatayagadde baba babumenya omutima nekimukwatira yaba eri akeera ku makyala agamba kati njagala relationship nga igenda kummenya mutima. Unconscious bikyaba. Do they exist? Mufenna nno mufenna anti naye abasinga agenda ng'asuubira roses asuubira like embeera enzikakkamu ne biwaba. People know what they want, but it takes discipline to really take it on. It really takes discipline. Chovalaba abantu banywa omwenge bamanya nti mubi naye ozoba kibagunya tukimanyi nti wogenda mu bwenzi bibiri oyinza ofuna obulwadde or anything else but people still go. Yafuna obulwadde bajja kukwata ekisinga obubi kya bulwadde anti ebibi bisiŋŋana. Of course eri agamba nze obulwadde tebunkwatako nja kumira empeke. Relationship eyina kubeera omuntu ategeera atya whether date gy'agenzeeko eri important oba urgent. Wow, thank you. Ebiseera ebisinga ojjukira waliwo nagamba tujjukiremu abantu baffe twabafuna batya gestures z'omuntu engeri gy'akuyisaamu engeri gya respondinga ku byoba omubuuzizza
kyekireetera gwe okumanya nti ono omuntu ndi important oba this is something just urgent because abasajja bakimanyi wanaakugamba abamu wamanya nti njagala kino tojja kukikkiririzaawo ayagala soka kuyise mu process gyayagala gwosanyuke kati agency eno weti bweyingirira waliwo ogambidde bano abeesomye ebyobugagga bwabwe abo bonna bali mu agency nga kyaliko takitaddeko muwendo takitaddeeko takiwadde na budde alinga gwe bakase okubeera in that date but importance omwami ajja kuwa obudde he will give you the right he will give you like you will feel respected appreciated valued on both sides sikwogera na muntu ng'alina ku ssimu kati obanga date ya physique tekikubeeza ku ssimu all the time tekikubeeza ku ssimu all the time and what are you attracting and again like attracts like kibala waliwo omukuba so omu bwadda ku ssimu n'omulala adde ku ssimu fena kati tudde ku ssimu kuba tunaakola batya kozi omuntu abanga akumalidde obudde oba olina ebirala ebyokukola togenda kubeeraawo abakutadde agency be bano abantu abatuleetera to settle for less whenever it is urgent kireetera for someone to settle ate abalina kyabikkiridde kyobola bosanga abantu abamu nga like in the due course of everything revealinze bingi omulabyemu bingi byali tosuubira bannarcissists awo basinga okubeera because a narcissist ekimwawula nnyo ku bantu abalala they lack empathy and they are very intelligent and they are very smart wabalina kyakwagalako asobola okwetungako bwati nga just kyabaza kwononera bulamu bwe kyokka ekisinga okunsesa abantu balowooza bannarcissists bali mu bakyala n'abaami bokka but even in our parents mulimu ba narcissist nga maama wo oba taata wo narcissist nga yayonyonya obufumbo bwe waliwo ba mommy's boy Mariam nga tetunagenda kuba mommy's boy oyogeddeko ku you don't advise omuntu okugenda ku date ekiro naddala ku mukyala I wouldn't. Ate abasajja bo. Anti omukyala abalabane. Omukyala munne. Era abalaba musajja. Omukyala abalaba musajja, yes. Myaka kiri tugamba nti kirina okubeera n'ennyambala yo matters first date. Myaka ki egirina okugenda ku date ey'ekiro? Sina. First date? No. Tena kuba ya kiro. Maximum zaliwadde ssaawa meka? Just 40 minutes. No, obudde. Like time limit. Time limit. It depends who work like ekibangwira it can be 9 in the morning, 11 or regular misana but not in the night. By night. Gwe ssaawa meka z'ogamba busuka weebuti togenda? Ssaawa emu. Busuka ssaawa emu ntagenda ku date, first date. Yes. Those who want things to change. Those who want better. Abagala who don't want to settle, who feel like they are the prize, abamanyi value yabwe, they respect themselves, no. Wakibanga kugamba nti nze nakayingirawo anti abamu they travel, you know. Nakayingirako olunaku lulala. Afaaki. Kiki mu papya. Yeah, let them value, let it be important. Naye omuntu akujja ku byonna by'obadde waliwo ne bana balina omuze akimanyi okola omulimu bayisaawa oba nga 5 okola olina KPI z'abakama abo naye nga mwaka kaseera temwakubirira essimu ako kennyini atera ku distracting ove ku kyolina okukola obwongo buteeke olowooze ku ye. That is why I say when women fall in love, they fall in love with their feelings. Kyogamba omuntu takubira ku mwagalwa we kumubuuzaako ng'ali ku mulimu? Amukubira. But at what time? Kyola kati bino ebintu baba balina okubyogerako. Kati ssaawa kyentuufu omuntu z'alina okukubirako munne ku mulimu? Kisinzira nti ku mulimu gw'oyo omuntu. Because I don't believe omuntu okumujja ku distraction omusanze akola. Omusanze yeerabirira waliwo ensonga lwaki omusanze akola
tomusanze ku kkubo like tomusanze nga takola ali awo naye oba nga omusanze akola it's a trick for nurses okujja abantu ku mulamwa kubanga wakudistripinga off your power they can control you nga balingi tolina finances ng'akimanyi n'akukubira n'agamba mbadde nkubuuzaako n'omugamba ndi busy nyina kye njagala okugamba natandika okujjira ddala ku mulamwa we ziba zinaazikusaba because they're trying to rip off of your power oba n'akusindikira nudes yes ng'oli ku mulimu ng'ayagala kutrippinga off amaanyi go oba ayagala kumanya what is your self control eriwa olaba osaba excuse ku mulimu awo nfunyemu ka emergency kansooke nzije ogenda kuatendinga kwoli akujja ku kozi yo ng'omuntu because you're trying to be better for yourself nga tandika okujja ku kozi yo nga kuteeka akupressurizing ate baba bagaslighting oluusi otakwata simu natandika okuweereza zi messages eziri funny lwaki tumanyi nti abasajja be balina okututwala ku first date anti kubanga bakimanyiza abantu nsobola otwala omusajja ku first date mulimu haram kati mutandika ntya oba omusiimi nga musiimye ne mugamba bwana gundi tugere ku date sooka otuwa obukodyo abasajja tubatwala tutya ku date sanze omwami musiimi ate fe abakyala tetusiimanga abasajja nsooka kustadinga like nga nkulabiko for some time nikugamba how is your day bichi I was thinking perfect we are smart also I was thinking since you like omupiira wano cases tugende tulabe ku game ya Man U tugende ku game ya Man U tugende tulabe cases ene Vipers nga bazanya that is also an indirect date omumanya ate kati because joka basajja bano babalaba mupiira the gestures kiri kyo twayogeddeko kya body language ascreamize awoganye ebyo byonna gwoba bistadinga engeri gyayogeramu n'emikwano gye oba omustadinga selfless eyo oba ogistadinga tiwaguza aguliddeko ne banne oba obistadinga waliwo ne ba introverts agamba ye nga wabeera ku mupiira tanyega naye kati gwe ng'omukyalo oba okiwa obudde n'omwetegereza that is also a date oba omanyi ayagala comedy tugende mu gundi mu comedy store so abakyala balebe kubeera eyo nga balowooza tasobola twala musajja ku date wobanga olaba nga tekisoboka manya gyagenda okay if you want to get a good man abamu like kambabbireko abakyala genda ku gundi airport nkoleyo ki anti nga weetega nga sina gwe nkimye sina gwe ndropinga weiseiseewo ostadinge bino ebintu kati byakwebereramu otyo genda ku sports bar like gye balabira emipiira genda ku golf course mugende eyo mulabe like ebintu like abasajja balabanga like sigamba bano better banonya obanyonyodde you talk about the alpha man yes gendako mu ebyo ebifo ebityo you know wabanga like oyagala doctor yeyitako mu ddwaliro bana ebino ebintu it is being confident enough to know what you want. I have a friend oyogedde ku basawo I have a friend yalina heart problem family ye nenoonya ssente n'agenda e India okumukola surgery India okumulongoosa omutima omusawo eyamulongoosa omutima cardiologist eyamulongoosa omutima yagwa mu mukwano naye and they are married now it's 1 year yes that's how kati abakazi balwala ebirwadde biryawe bafuna attention y'abasawo you can get your attention how you feel like it will work for you before kyabalala ebirala abakazi bye balina okwetegeramu like ogendako mu music like live bands ebintu ebikakkamu you know let them go naye tutuse tutyawo tuli mu disruptive culture nti yeyo gye tulimu
abasajja tebakyatulaba kati tulina obayigga buyizi lwaki tebakyatulaba abasiraamu bagendeko mu mwezi gundi ezo ez'ekibuli mawuledi mawuledi yebeera etya onansonyiwa mawuledi bakiyita ku celebrating the prophet Muhammad peace be upon him mu context yaabwe omanyi bino ebintu biri mu context so kati tulina waliwo kati nga bino waliwo kati nga ku africana ku juma bagendeyo abakyala bagende bawugeko bakole batya bawuge bagende ku zi swimming pool bawuge abasajja bajja basange abala bagendeko basange abasajja tabawugira okay like kisinzira gwe kyonoonya kuba juma awo omusajja ava kusaala oyitako ku imaamu n'omugamba imaamu songa yange bweti ne bweti abamu bagenda ewandegeya nonyonyola imaamu nti onoonya musajja gwoba osiimye n'omugamba omwami ono mbadde musiimye kiyambako tekibangako haramu ate olowooza maama waffe Khadija nabi mama peace be upon him yamufuna ati Khadija yeyasiima nabbi Muhammad peace be upon him oli kusomesa nze mbadde sikimanyi yeyasiima nasiima empisa ze nasiima amazima ge obwetowaze bwe alfaman gwenjogerako so kibi si haramu omukazi agenze mu kifo kye yeetegeramu otugambye tugenda ne ku airport abantu babeera bakooye bitabulence bibakubye mu bwengula ayina kyononya kikuseeza mugendeko muzigetulaga bingi ajja kati bagendeko muzigemu Mariam tutwale mpola oli ku airport omuntu oba going flying out oba jettinze in how do you approach oba ngambeko nti muli ku flight yemu mweriranye kalekaleko because musobola okupikinga conversation mangu nnyo naye hantuuse ku kisaawe maama nkole ntya noonya musajja alinnya ku nnyonyi enkya ngende nga nze amudropinga ku kisaawe bw'aba akomawo ne mukima n'ebimuli nkola ntya toyagala kikuseeza kati owa airport wobanga like of course ebeera like odds zimataringa oyinza okubanga olabamu agala like abantu bebintu interest z'abantu zanjawulo naye wogendako osobola okustudinga osobola n'okwogera n'aba ku nnyonyi kwennyini you just engage interact being social oyinza okuba oyagala pilot oyagala captain kibi ekyokugenda naye nti tosobola kumala gasala nga toli checked in waliwo otalina of course parameters tozisala yes but being social kati ngenze ku airport I just have to be social ng'ekigendererwa kyo ki twogera ku bakazi kwetega ebifo bye beetegeramu kati woba ogenza kwetega si kyekyagenda weetege kyekyo kyengenda obbaga yes and I'm very very serious about this whole thing tebulwagala abasajja kwebali abalaba yes kwebali banoonya abasajja okufa obufi mugende ku ennyonyi bagende weewalala bagendeko mu game parks bajja wano ku gym sije bagenda osanga bu smart wire bwagobye abakola obunyama baawukana smart wire nali kubye akola ali ku health and fitness so ngenze neteze ku kisaawe oba mu game park oba mu zoo oba ku hoteli mu gym wherever gye balabira omupiira ndabye nti ayagala nnyo ttiimu ya Arsenal bw'eba esamba n'essimu zonna tazikwata kale nkitegedde wagambye si kibi okutwala omusajja ku date kati awo ntandikira wanga njagala kumutwala ku date ngambye nti maze omusportinga kati mitendera kyawo gye nina okuzzaako ng'omaze okumusportinga akanamba okafunye you're being engaged. How do you even approach for a number? Ola mu sports bar. Wekone wesuleko. Okukulu kunoma ngudde.
suula essimu agironde oba manya abazanyi b'omupiira abalimu like bimanye anti kyoyagala kikuseeza invest bannange gye tulaga nga abakazi tugenda kuba n'emirimu mingi basketball wano eruguko kati oba omanyi nga basketball yakukolera gendayo mugamba akuteekeko autograph kwandikeko autograph autograph asamba basketball yes omugambe nti njagala autograph ku mukono gwange yes Mariam obukodyo ng'ogaba bungi byoyogera wabiyitamu oba bisomye busomi biri practical oba biri imaginary. This is practical. Biri visionary. This is practical. Practical. This have you practical. done it? Have you proved it? Tried and tested. What? So kati kitegeeza ekirungi temwogera na robot mwogera na muntu. Chances zenkana wa relationship etandikiddwa omukazi okuwangaala compared ku etandikiddwa omusajja. Okuwangaala on a scale of 10. 10 out of 10. Yeah. It is 10. Relationship etandikibwa omukazi ewangaala 100% than etandikiddwa omusajja. Zonna. Kwa ate kati ffe tulina na chance wentukidde okwenoonyeza kyenjagala meaning I know what I want. Toli mu kugamba olinga. I'm not gambling. So it is important, not urgent. Yes. Ne relationship nga nnyingi zigenda ku date olina agamba twagenda ku date 3 bino ebintu okututeeka mu akabox ako ne tutafitinga mu kyo kireese obukuubagano mu bantu. Buli muntu alina kyayagala kyowanagamba nyina obuzibu ne people power. Buli muntu alina ki kyayagala. Gamba personality power kale personality ekigambo people power tusooke tukyesonyiwe. Ntimanyi it can make people feel a certain way. But we have to call things as they are, as it is. People power, it's not the politics side of it, but there's a lot of disruptiveness. Wakati buli muntu yekwata ku muguwa gwe n'agamba guno munywevu gujja kumpala mpya. I can reach where I need to go. Kasita mabati katipu nkabawa. Kati bana abasajja be bagenda okwetegerako. Ate n'ekirala. Abasajja nabo betegeke nga basubira abakazi abagenda okuba approachinga. Yes, it is now okay. So how should men prepare themselves to receive us? To receive us. Bo betegeke batya? Should smell good, look good, have your finances in check. Kubanga kati date ekitutwala ku date kati kyekino. Omukyala omwami bimanyi bino ebibuuzo bizibu naye omukyala waba musiimaganye nti mugenda to the next step nga tonayingiza mu feelings zo kubombardinga kujja ku mulamwa mubuuze what are your finances okola mulimu ki where do you see yourself 5 years from now manya gaginga omwami ono kubanga mukulembezeewo at the end of the day okusiimagana omusajja oba omusimasima kumanya oba omwagala lwa byanfuna oba nedda. So what are you bringing on the table? Yes, ne kati gwenga gwe bagenda okulembera biki byogenda contributing ku kukyuka kwoyo yengendo contributing era naye ajja bimbuuza tolangako nga bakubuuza bakuzaalawa bambuuza nnyo weddira ki kati ate nze baconfusing erinnya lya Nakamya. Oli bw'aba yawulirako Nakamya nga yeddirango alowooza buli Nakamya yeddirango oli nawulira Nakamya yeddirangabi alowooza wangabi yawulirako Nakamya avaayo Fort Poto Nakamya we Fort like that yawulirako Nakamya we Busoga alowooza oli Busoga. You understand? So abaami baba bana ebanga interview by the way oba omanya finances zono omwami kubanga men have a financial clock. Men have a financial clock. Kasita omwami aclockinga 40 akaddenga kakuba tiri ate abakazi biological clock ngikugambe togimanyi mukyala munnange ngimanyi tegye tuyina kati finances z'oyo omwami because
your importance kufuna mwami kuyingira mu bufumbo sekyo manya finances is have these difficult conversations, be sober, better intention. Kiba n'omukyala okutuuka ku oyo stage aba alina okubanga yebbulula n'amanya kyali kubanga bino ebifo byonna bye mbadde mbagamba mugende mwetegeremu si bya bwerere. You have to have a certain level of finances as well because like attracts like. Mu bbaala yo tetugendayo kwetega banze sindi musiraamu sirimanyi manyi sports simanyi nakiza nakuntwala mu bbaala ng'ojonoonyezayo bufumbo mbu abamu bagendayo mbu nebivuddeyo n'agenda n'agula akacupa ke n'akateekaawo oli jajjira n'amugamba katwongerewo yongerawo wano n'agamba aweereze mu bbaala ati ne results tezirimba ebivuddemu mu birabye mu bbaala. So ebbaala si kifo kituufu kyakwetegeramu wadde oli musiraamu that objectivity ebbaala si kifo kituufu oba kituufu. Waliwo abajja abakyala mu bbaala ne bawangaala nabo ne babeera nabo tebawulyangako. Now katukyete bwe kiti prevention is better than cure. Yes. So if you want to prevent certain things that wouldn't be the ideal place to go to. But if you have wabanga owulira oyagala ofuuke Bob the Builder nga gobulamu bwo wafuuka missionary data genda maaso missionary data yani be bano ntinya sikyusa omusajja njagala kukyusa musajja nyamukyusa Bob the Builder will change him mujje mu bbaala waba musiraamu nyamukyusa mutereze mujje ku mwenge waba Christian nyamusomese Bible that missionary dating nolemerako okufiirawo extra digest mugoba nsooga tuli ne Mariam Fame. Mariam basmart wire tebagenda kusonyiwa kati ate ogaseeko ekyabantu okugenda ku bisaawe by'ennyonyi beetege ne finances manya finances ate mu supermarket omubuuze ate mu supermarket ate supermarket it's usually a coincidence oli musuubuzi nze manyi okuddeko nga waliwo a specific person gweweetega ng'omanyi nti Carrefour yes nti ona shoppinga mu Carrefour oli mu capital shoppers ne supermarket gye banakusikambula bakugambe nti oli mubbi kamera nga zonna zikutaddeko amaaso bikaseera gwa buli ayingira gw'otunuulira gwewetegereza okusinziira nti aguse kino ate kita kiba kyabuvunaanyisa supermarket tuzeesonyiwe by coincidence kisoboka okuddeko nga gweweetega gw'omanyi omanyi nti agenda mweyo supermarket then n'ekirala mubuuze finances ze omubuuze omulimu gwakola it's very important omubuuze past relationship ye yali etya kikuwa enkola nti okay ono omuntu bwati wayimiridde n'ebintu abirowooza bwati ne bwati abakyala be balina okubuuza abasajja okujjako nga omusajja bamututte ku date kaneteeke mu bigere bya oga musajja wattu mu buwombeefu bwe bamututte ku date first date omusajja nowo omutwala ku date oga bibuuzo ki byalina okwetegereza bintu ki byalina okwetegereza ku mukazi amututte ku date mbadde nkyagamba nti omwana w'omutwala ku date it will not look nti gwamututteyo gwa inviting the whole situation okuba nti asobola okukola ki okujjaawo ebintu ki omusajja gwe batutte ku date byalina okwetegereza mu mukazi nga tanamugamba nti I think we can take this forward oba I'm sorry endya y'omukazi endya y'omukazi omwoyo gw'okulya nagwo bagambako luli olina kulya katono Mariam like endya y'omukyala enjogera ye attentiveness ye nga mwogera because ojja manya nti ono ajja kusobola okumpa
respect batajja kusobola kumpa respect. Empunya y'omukyala akawoowo ke yeekubye kafaanana katya oba awunya kisu oba awunya akamwa obugumiikirizibwa bwe ng'emmere abantu bakyawunya akamwa iya ate olowooza lwaki mouthwash zeeyongera waliwo ekintu ekisobola kuba ku market nga tekirina solution kyekize kusolving. Ennyambala y'omukyala patience ng'emmere eruddeyo omukazi ne byayogera wakati awo buno obona nabutubye naye tebuwulira bwampadde dakiika 15 ziziro ziri 4 nekya orderings nakyo kimataringa alina ku orderinga ki omukazi kikyata alina ku orderinga nga tuta omusajja out ku date nga omukyala yatute oba omusajja nga bali ku date nga bali ku date naye wano okusavinga interest z'omusajja kati omusajja yeyetegereza musajja mukazi biki byatalina bya orderinga endyaye obugumiikiriza bwe ng'emmere tennatuuka bintu ki byenyinza okukola order nebeera turn off eri omusajja ku first date orderings ebbiri nga ya mitwalo. Okay, I know people go to Serena and all those. I don't want to put a price to things. Yeah. Extreme. It's a first date. Chika kya byakulya oba costiddeko. Akujja ku street into oli first version. Wojjango omaze okulya over coach. So, ekikulu si kya chika kya byakulya naye omuwendo ogujjirako. That's extravagance. Yes. Ate okukekkereza ennyo. Oli atumiza akacupa ka soda. Ng'ekifo kye mulimu soda bamutunda nusu 15,000 nakugamba nze njaga soda eka soda omanyi soda lwaki bamutunda 15,000 kalamba outside there anyone can take a soda. Yes, the best drink I would recommend anyone to take in because dates zimataringa obugenzo wona they have what they call mineral water nywa amazzi oba ka juice soda tumwesonyiwe oba tandika okubejjagala olulimi lutandika ofuuka pink orange brown ekyeza omuntu anywa soda ku date abeera it's not prudent. It's a turn off. It's not prudent. Tandika okwebajjagala osuma bakubuuza kibuuzo kiddako nti ati gaasi nva kunywa soda gaasi agize mu lubuto abasajja biki ebirala bye balina okwetegereza ku first date ng'omukazi abatute out? ennyambala etugyogeddeko njogerayo obugumiikiriza bwe enjala bazikoze yazirumye enjala yazikoze yazirumye osobola okwetegereza enjala z'omuntu nolaba nti ono omuntu mukyafu awo wenkomye abakyala sijja bateeka muguwa mu bulago nawo wenkomye ate okwemoola eko kwa butonde omukazi alina okwemoola ku date kya butonde how ate how bata kya butonde buli mukazi alina okwemoola kati abe nze simanyi kwemoola okay kati anti obeera yo you are just being you nabagamba luli abasajja banoonya femininity. Yes. And for us we're looking for masculinity. Yes. Kati moto ku date abawachi moto macho olina okwemoola. I was kidding. I was kidding. Naye waliwo abakisusso oba? Yes. Yes. Actually extreme ekyo. At what point does it go extreme? Really? Sky but for me. No. Of course, it depends on what you're looking for. Ate bagwali naye ayinza okuba yabinyumirwa. Okwemoola okuli extreme.
kati waliwo bano aba ordering like everything is in context. Sure, I don't want to speak in generalizing ekintu tukiteeke bonna nti bonna we should appear that way naye waliwo ebintu ebiri basics abamu ng'enviiri bajja ziwunya nga bwagaba haaga ate bano abeera nga buli kaseera atakula mu nviiri ekintu ekyo kiriza ebyo byonna bigwa omwo hygiene abamu bagirana mu bonnet kuba ate buli wotakula mu nviiri bwoti n'ozigira bwoti obukyafu bujja wano mu njala jukira weeteze you are looking for something you have to be good for yourself. Waliwo abazitakule nnyo n'abanga omutwe oba ogulimu kiki ekibaawo guba mukyafu kiba kiki abeera situka abeera aludde okunabibwamu n'abamu bajja ne bonnet ku mitwe bonnet byebino ebikoofiira anti yeyo people power gyenjogera okay wangambye nkiyita ntya personality power but it doesn't fit though mulembe gwabaagala buli omu akola ekyayagala kati mu kukola buli omu kyayagala byebino bye tuliko wano abantu togenda balemesa deeti buli omu yeetunulemu buli omu yeetereze amanye lwaki tebamuyita ku last date eri gye yakomako n'agirinda amanyi lwaki tebamuyita omanyi otya nti deeti gye mbaddeko ebintu mbyonoonye tebazze mu kuyita bakupushinga like weba like yaddako ya Friday ate ngolaba omuntu atandise opalapalanya gwe bakuggyeko dda ebirowoozo olala ayinza n'okujja naye nga tali iga kuddamu kusinkana ayagala kugenda mangu anti kati omanyi yanguwa olwokuba ayagala kwebaka naawe kati ayinza obutakikolerawo naye wano oba omulaba nga apakunkana kyokka apakunkana luli agamba okusinziira kuze mutaddemu wakiri anampiiramu ati wakiri ampeeko kyabampadde kati awo mumpeeko kyabampadde awo kati omukazi ategeera atya nti omusajja gwatutte ku first date tali interested mu date eddako jjukira neeteze ngenze mu bifo by'oŋŋambye airport sport sibba bikoze bitya gym zizuuza ni zipaaka nfunyeyo gwe ŋŋamba nti ono ali important gyendi mututte ku first date manya ntya nti omusajja ono tali interested mu date yakubiri katika omusajja wotukira omutala ku date n'agikkiriza abeera available for you. Yes. Ebya available ebirala oyinza obutabimanya oba mufumbo basimufumbo abeera available for you. Aba creating the time yo. So chokolawo wonna n'atakuddira oba n'atabeera eager because some men are very bakuziba, they are really gentlemen tagenda kukikusuulako but ojala nga tali eager, they are not interested like talaga interest ku yes bichi byagenda okukola tajja kuddamu kukubira tajja kwagala kuddamu nakulaba naye ajja kubeera discipline. Omanyi ffe Katonda yatuwa ekintu abantu kyataawa other creatures, we have an intuition. This is your intuition. Bino byagamba kale instinct zange zaŋŋambye kati awo ng'omanya ekyo bayita instinct okubuulira nti nakozeewoko nange kati ekyamusanyusiza oba olina kwetereeza nowotuukira okugamba nti kati oba olina kuddayo n'oddamu okwetega. Omukyala bwatuukira okugamba nti kanneetege aba alina kyayagala bakuba abantu bakitaminga mubi nti mbwobeera less naye oba otuuse nga now I know what I want. Abamu baba bajja kugamba ono teyeetaddeeko muwendo obalaba ogambye bajja kugamba gweoyagala ki ng'omuntu people pleasing eno box gye batuteekamu nti we all have to appear and look and treat in a certain way
yetuleesozza okulaba nga kati tulemereddwa kati tuddayo ku drawing boards kyekyagaana lwaki kyagaana can I do different because bagamba a crazy person is one who does something over and over again and they expect different results. Mariam, there is olaba n'okutuuka ky'ogamba abantu kugenda kwetega much as abeera ayagala. Sometimes w'otuukira ku level eyo wabeerawo some despair ne pressure. Kyova olaba kati osanga omuntu nga balina pressure ez'enjawulo, oli azadde abaana naye ng'abaana bazadde tabazadde nti awulira atuuse oba ayagala, ayina pressure from all corners. Amugamba ozaala ddi ofumbirwa ddi n'afumbira omuntu gw'atayagala ku mutima, but to respond to that pressure. Nalabye my sister Repi ya breaking it down abantu ku social media basusse okumukanda omwana biki lwaki society eteekawo pressure ku bantu ku bakazi naddala. Abantu baagala nnyo okulaba abantu ebiseera ebisinga baagala nnyo okulaba perfection mu balala kyowa abantu basalira nnyo bannaabwe emisango nga ego yaabwe balimba nti ye tasobola kubeera mu situation yemu n'oyo omuntu ne batandika omuzingira mu kabokisi ako kati akakabokisi we katandika okubanga tekakyafiitinga kyekireese a lot of mental health disorders, partly one of the reasons kyekyo notuuka ku muntu ekintu ky'atalinaako control yadde ne batandika okukimuzingako olw'okuba they are full of envy and jealous and they know they cannot have ekyo kyayina ekiri eriye okudisaninga n'agamba because if there is no enemy within me, Mariam Fame, the enemy outside cannot harm me. So ansobola okutuula nenjogera because I know the enemy outside cannot harm me. If there is no enemy within me nga serimba sekumpanya, I know my truth, but I can be tolerant with someone else's truth. Nesta zimba yange kunyigiriza ya mulala, netekawo boundaries of respect, but also boundaries of my sanity. Kwa sinti buli ayogere ennaku zinategeera. I meaning like abantu abatusalira emisango, abantu abagala okututeeka in a box, beeremererwa ne batandika okucarryinga all that ne bagiteeka ku baana abantu. Ate ebiseera ebisinga abantu be balumba, there are people who are pushing to be better. There are people who are pushing to be better every single day. Nti, I'm not going to settle for less. Let me keep on pushing. Let me give myself a benefit of doubt. Let me enensi katonda gituteekako okubeera nga tulina ebintu bye tusinkana mu bulamu bwaffe to experience beautiful and also unfortunately negative things naye nga bye bitukola ki bye bituzimba to be better. Naye kati bano abantu abatuteeka in a box nti tozaala do they know what that means? Waliwo agaba oluzaalo wano ku nsi okujjako katonda. Abantu baagala nnyo certainty. Certainty eno kyobola bangilinkinga nnyo ne people power. And I'm not talking about politics. Yes. Era kiddayo ku ki ku bantu abantu fe twalagidde zaala wootazaale like as if abakyala bonna abawangadde mu bufumbo bwabwe teeka basooka kuzaala. Ebintu ebimu tetubirinaako control. So omukyala afeesinze pressure bwetyo ayinza giyitamu atya? Because kiba draining emotionally. Yes. Kiba draining kyobula omuntu breaking down n'akaaba lwaki mumanja omwana, lwaki mumanja obufumbo, lwaki mumanja embaga. Waliwo n'abafumbo naye nga mugamba ng'obeera n'omusajja obadde n'omusajja myaka 5 myaka 10 takwanjulanga takubanga mbaga. Omukazi ayinza kuhandolinga atya pressure bwetyo kubimusuubirwamu nga tannabikola? It is two ways. Waliwo akirimu
waliwo n'atannakibeeramu kati kansooke njogereko yakirimu naddala ku ky'olubuto guno omulembe teri muntu anoonya olubuto nga tamanyi ensonga lwaki tannalufuna. Why? Science is available. aba amanyi abasawo baba bamugambye nti kino kikuddireyingisizza ne kino ne kino. So other people's opinions, that is background noise. It doesn't matter. It doesn't matter at all whatsoever. Because ebintu ebireetedde abantu breaking that down kwe kuwuliriza nnyo abantu okufaanana ekifaananyi ky'abantu abangi. Nze kyembadde ntegeeza by people power tulina ffenna okufaanana abantu abangi. We tuta agreeing ku bantu abangi, then you are either oyina ekizibu ku bwongo, they start to misplace you batandika okulabelinga mwe muli abantu. Njagala tukozese waliwo abantu abamu nga waliwo ebintu ebibatuuseeko nga baali so good, they were really so creative, nga bakozesa ekyo Katonda God given talents okuzimbirako ebintu ebimu byetuliko byetu experience nga saazo naye nga because of society pressure and bias bavaako banywa enjaga, abalala bali mu makomera, abalala obufumbo bwabwe babusuulawo, abalala betta. One of the best talents guy is Trish. He used to perform and dance. He left this world over suicide. So should we wait for someone else to lose a life over suicide because of that small box? Abantu abamu n'agamba kansigale mu buno obufumbo because banangamba batolaba ono bamuyisizza bwe bati atoronze. Omuntu n'avaayo n'abagamba nyina akawuka naye ne mumukondemminga ne mumutuuka n'omulangira because alina akawuka. Where has humanity been left at? Nti omuntu atuukira okugamba nti let me take this public. Okay, if you cannot help, shut your mouth. Because people are dying in silence. People are dying in silence. That is why Monitor released 30% of Ugandans have mental disorders. But we are all contributing to those sad situations. So until bw'abasajja baba depriving their freedom. Baba take in a box where they have to be feminine. Omusajja toyina kwogera, toyina kuwandowoozayo, toyina nakuteesa. Because balina okuyisaawo ebyo bye baagala oyisaawo. And these men are ending up in prisons. Kubanga omusajja wabanga, you know, men are masculine in a way that bw'omusika nnyo n'omuteeka mu box n'omuconforming sekyo ekintu eri pawe emmala nevaayo. That's why abaana abasinga bebasibye tebabasibye nti lwakuba baza omusango, but because they wanted to stand for what they believe was true for them. And society is telling them you cannot be that. You cannot be a creative. You cannot be an artist. You cannot. But you know that pull down syndrome. You have seen it with celebrities here. Abasinga obungi abalala babakubira mu bufumbo. Gender-based violence. It is gender-based violence. Even ku basajja kibatuukako. Ne wabanga olaba ng'omukyala tasobodde kuyambibwa, omusajja tuleere n'agamba kangume naye gyako muguma. Waliwo ekijja mu bwongo bwe ajja kutta ng'omukyala w'ataakutta asobola okupetsa. We have put people tutedde abantu in a situation nti kisooka kutuukako n'omanya magnitude y'okubanja munno omwana ng'okimanyi takirinako control. Takuwadde mwana wuwo by'obadde omwagalako papa siye ey'omukyala oyo agituukiriza through storytelling. Asobodde okukyusa obulamu bw'abantu bangi through storytelling. Galenzi mmwe aga Paul Kafel entuuyo zigenda obbafa. Let them go back and listen to that song. Storytelling is one of the best educative tools we have. Sometimes I wonder, and I'm going to be honest, I've always been, but could people sometimes ask themselves, Rachi Omukulu Bobi Wine became all that? Nti abantu batuuka okumureflectingako okumulaba nti maybe this one could be our savior at a certain point. Nti because truth is millennials have actually mental health problems. Era obuzibu bw'omukulu oyo bantu.
But he has brought his good educativeness. He's a very good storyteller. Neba amujjako the best he had, and that was his music. Nene bamuleka ingire politics. Zayogedde ekyo ekigambo ne ngamba bamujjako ekibuuzo baani abalina obuyinza, of course. Baani. They stripped him of what he knew best, and that was a storyteller. He was an educator. When you look at ebintu byayimba Carolina, omukyala yali ku gundi yagana okusoma n'afuuka ekyo, omukyala ali eyo osobola okubaako nawe n'ogamba kaneekube mutima ntereeze. So pressure ejja abantu gye ba facing, and by the way pressure esinga obungi teri kuba partner to partner. Nti bawange ampeeka omwana, mukyala wange kumbaga abasajja abasinga bo bakyala bapeeka embaga, naye omukazi ono okujja okupeeka bbaawe embaga n'omusajja okujja okupeeka omwana, sometimes kiva ku pressure eva wabweru nejja. As a couple muli mu relationship, pressure yeyinza kumanaging bwetya. Just switch off the background noise because abantu bo bajja kwogera. It's not easy to just switch off. It is not a button. Now you have just to press. Okay, yeah, true, but you have to make a choice. Buli kintu mubaamu repercussions. Buli kintu kibaamu repercussions. Wosalawo n'ofuna omwami wo sinti buli omu agenda kisanyukira. Ate wosalawo n'ogamba nti relationship yange kanjikube nga abantu every time and then, ekyo nakyo kirina repercussions. Kibolaba. Waliwo couples zibiri ne kanjogere kwemu kubanga for it is known. Yakwata lemons nazikolamu lemonade. Nti babiri bayawukana, Rema ne Kenzo bayawukana. But they made profit out of their sorrow. They monetized it. But okwawukana kwabo bakumonetizing bonna. Yes. But very few people can come to agreeing to, okay, kino kibaddewo, what can I get out of this? Nti njagala kubaddalula abantu oba waliwo plan B. Ono nayimba nako wabula nega busemyekozo oli nakubamu akayimba. Oli nakola made in Africa namanya nti okay, I failed, let me just do my own things. Oli naye nazimba family unit. Kwa chiyali ayagala buli muntu alina kyayagala. We are not supposed to look and be in a certain box. Waliwo omukyala omulala gwensiima era ye ebizibu bye yasalirawo ddala bimonetizinga kalungi shiba ye tomunyumiza. So if people are making out of what they have, lwaki fe abantu abatalina tetwakola ndagaano nabo nti kale oyingidde kino na kino, lwaki tebatugga emigwa ne tubeesibaako? Why can't we just learn to mind our own business? And I know it will never happen because abantu bamanyira nnyo kyekiri so nenkukuwa scientific reason as to why people do that, but now we are here nti abantu bakusiima ogenze basooka laba nga it has now to come to a breaking point. Tulina biological clock ng'abakyala neno teka okuteeka muno in a situation nti ozaala ddi. Of course yagenda okufuna omusajja n'afumbirwa nga ebyo byebiku byasuubira twaliyo, but naye okay, let us assume nti kyekimu ku bye babadde basuubira era n'abagamba naye oba oli awo ali mu relationship nga bo tebeetaaga mwana. Ekirungi yavudde n'akyogera n'agamba kimukosa. N'agamba nti kimukosa. Ate n'abakyala abalala gye bali bangi nnyo. Of course, banji aba suffering in silence. So for those who really need help that is beyond that, that's why my number is on the screen. They can contact me and they can go through therapy. N'obayamba. Yes. Abakyala banji balina pressure ate naddala eyo. Even men have a financial. Because imagine single mommy yade talina those finances. So bolo mu containing anti. As much as this problem is here, but honey, let's go to Dubai. You go breathe. Let's just live your life. Bogere. We shall work it out together. Nti a partner who's
who's there with you that like okuba nti we can, there is a middle ground to everything. Obufumbo tebukyatambulira ku norms nti it's a must. So abantu batunda ebintu mbunyakuwa emikisa simanya abalina ebigundi. You know why batunda bayogera ebintu ku TV? Nkubulire ensonga lwaki? Njikubuulira abantu balina pressure. Njikubuulire abantu baagala kye bayita certainty. Certainty Katonda yetajagina kyeba Katonda yatukweka okufa. Teri akola business nga ina certainty nti enegenda kubeera profitable. Omwami atekawo measures yes. making of the president, our president gwe tumanyi the president, it is one yagenda word. Yes. Yagenda mu lutalo. He could have lost his life. Tewali certainty. Yes. Tewali certainty. Now this is what I'm talking about by men stripping off their freedom from them. Certainty, he will never be a man. He will never be a man. Chobola abosanga ba millennials bomulembe guno besibye ku muntu omu because they think he has the certainty. Because they think he has the certainty. He built his story. He has his purpose. Churches never cults. We will talk about the cults next week. Yes. Next week. Mariam sibula abantu. Abalabi baffe aba extradigest. Oba ngwena mu kyosobola okuyiga yiga. Olaba nga tebikukoledde kino kyo kya ddembe. But at the end of it all, fena tulina okugenda ku drawing board. Oba ng'owulira ng'okooye nga waliwo ebintu ng'okooye conformity. Nga you need to do better for yourself because it starts with me, Mariam. It starts with me. Nengamba luno olugendo. I'm not going to settle. I'm not going to settle because Mariam is there, she has to get married and all those. I'm not going to settle for less. Buno bulamu tebuyina second parts. Tewali yali afudde n'akomawo. So gendera ku kikukolera gwe nga gwe se kikukolera n'oli owebweru n'oweri because you want to people please. You can't please everybody. Thank you. Mwebale kutulaba n'okugobera Extra Digest mugoba nsonga tushutingira from the beautiful Elite Swim and Gym eri Ntinda. Mwabagala okuwuga, abagala okukola abs, abagala okukola ngono byakuba Mariam wano wakubira gym. Ndabawo abagoberera abagala okumanya Mariam gy'obeera. Mariam wano wakubira gym abeera ku Elite Swim and Gym Ntinda. Kala abagala okufuna services za wano, you're welcome. Tuwebaza nnyo olwa environment ennungi eri very calm, peaceful for both family n'abantu abagala privacy n'abagala conducive environment ey'okukola wellness n'ebintu byonna ebiri mu kweddaabulula okw'omubiri. Mariam, last week twali twogera ku ba smart wire. Obubonero bw'aba smart wire, ba smart wire bayombye nti obattira akatale. Actually babaddeko nga bangi bagamba lwaki omukazi ono atuttira akatale. Boy child going ewa. I know. Boy child going ewa. Bayombye. Kiba kirungi kuba munange otuba tutegeeza abantu nga bwe nayogedde ku subconscious mind kati as a response y'omuntu oyo amaze emyaka 15 ng'alimu eyo system obwongo bwe nga buli awo. So okumukyusa okukyeka ku kintu ekirala change ejja with some bit of hesitation, resistance. Aba national movement resistance. Atobita budde. NRA. Atobita budde awo. Yeah. Yeah. Mariam. Yes. Smart wire. Omayi bagambye twabavumye. Kati oba tukozese ekigambo ki kale abavubuka abeefaako okupleasinga abakyala. Kigambo smart wire that is there. Kyawo tebajja tusigala nga tukikozesa. Bajja bagenda kuyomba. Bayombe tebalina kubise.
kati bayinza buvaamu batya bebaagala obubeeramu message yaffe yabadde yakutegeeza abakyala bali eyo okumanya nti zino embeera gye ziri tuli mu disruptive culture nsiiba nkyogera tuli mu culture nti buli muntu mwali ne tolerance n'okuprotectinga era nze in my own opinion I believe there is a big problem with people power. What is that? Amaanyi g'abantu, people power. Not the political kisinde. Yes, not the political kisinde, but people power. Funa erinnya erirala ly'okituuma. Funa erinnya erirala ly'otuuma ekintu ekyo ky'oyagala okucommunicatinga. Kuba kati wano bw'oyogera ku people power, obwongo bwaffe bwonna 360 bugenda kugenda wantu wamu. Yeah. In psychology it is social bias, but wano mu bantu baffe okumanya okuresonatinga nabo okubasembesa such entegeeza it is people power kikyusa. Sisobola kukikyusa. It is people power. Amaanyi agali mu muntu mu bantu lwaki si personality anti mu people power mugwamu ne personality anti ate baani abagikola miti bantu mwebale okutugoberera nze Carlton Scovia Nakamya siyo